naye Oweekitiibwa Mathias Mpuuga ebintu yalidde ssente anti kati omanyi okulyako kubeerawo naye obuzibu kulya n'oswankula yalidde n'avoobiika naye n'okulya notawaako banno si kirungi njagala tugenda kwogera ku bintu bya ate Mpuuga munnamasaka abantu b'emasaka tebalina nnyo mirulu naye lwaki yalidde n'atawaako banne yabadde alina kuwaako yabadde alina okuwaako pulinsipo n'abalala yali mulambulukufu pulinsipo yamuwaddeko bino byonna tebyandibadde bwe yali ayogera yagamba ye waliwo akyali mu bukulembeze kubanga mukulembeze waffe talikkiriza muntu n'omu yengalya obijja olina obukakafu kwaniriza we balinyo baliddajo sinza okuba nga ate gyoli olyota muganda wange atulaba nze Bigro Jamal wenakaseke ndine Flex Media Official sura Flexible muganda wange of course tutera okutulamuko ne tuyita mu bintu ebiki ebibeerawo mu ggwanga lya Uganda naye ng'oli otya kaswete ebintu bitambula bulungi buza kuba na Uganda muli mutya abatulaba ku Flex Media Official ko Sunny Big Brother Uganda yenze sura Flexible we balinyo okutulaba wonna wosinziira nkubuuzako nnyo mu ngeri enjawulo abali emitala w'amayanja bwe balinyo okutwekuumirako abalwadde mbasasiddeko nnyo naddala ku bitanda gye muli nsaba Katonda w'ekisa abasuuse nnaku z'emwezi 5 tuli mu mwezi gwa 3 mwaka 2024 tutambula abaisiraamu yonna gye muli assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tubuzayo ennaku 4 ku 5 tuyingire omwezi omutukuvu ogwa Ramadan weetegese otya tandika okwetukuza ng'obudde bukyali kubanga okutandika ne wiiki ejja tugenda kuba tutandika omwezi gwaffe omutukuvu ogwa Ramadan uli otya sebu alhamdulillah ndi mwalidde ssente wabye ssente balina obbagoba mu ofiisi mmwe omulowooza ne Uganda yammwe Bannayuganda njagala olwaleero tugenda kwogera ku nsonga ya Oweekitiibwa Mathias Mpuuga okusinziira ku ntegeera yaffe era temulowooza mbu ffe tubategeerera ennyo eyo ndowooza yaffe era ndowooza ebirowoozo byonna byolaba ne byowuliza byange ng'omuntu si byaba na Big Brother Uganda baba Flex Media Official wabula byange ng'omuntu newankubadde muganda wange bwagambye nti nno twalidde ssente definitely zisobola okubeera nga omuntu akiraba mu ngeri eyo nti zaaliriddwa tetugaana zo zaaliriddwa naye ekizibu kulya n'olaga nti walidde ekisookera ddala nze ng'omuntu sula Flexible Oweekitiibwa bwe yali atandika okwogera naddala juzi lwakomyewo n'ayogera naye njagala kusooka kulamusa ku bannandiga bannakika kyange kali esuubula bambi okufiirwa lw'omwa okuba nti twaviirwa omwa jjajjaffe kitalo nnyo n'ate abamusse bandiga ne tufuna bwe bulamu bwe tutambuliramu eyo y'ensi gye tutambuliramu poliisi ekyanoonyereza okulaba ekituufu omusajja yakutte omukulembeze w'eggwanga yamuwadde emmotoka yamuwadde emmotoka ninga yamulabe nga amuwa mudaali kwabaddeko ssente kwabaddeko n'emmotoka yamuwadde omudaali n'amuwa n'emmotoka nabirayo ku mawulire agataliiko nfuufu nze nga saalabye emmotoka gwogalabira mu kisenge gataliiko nfuufu eyayogera bino ebasooka okwogera mbu bwega simanya ebikulu yagaa nti yamuwadde emmotoka ayogeyoge munnaffe n'amuwa n'omudaali era n'amugamba naye kati munnansiko yalwana saabalwanyi era naye alinga ye bw'aba azigaba bwatyo nange ampe tewali kyakale naye nga ekiri mu kampu yammwe kitokota Mpuuga yabbye ssente yalidde enguzi oba yalidde gratuity kasiimo National Unity Platform erinnya nga bw'oliwulira Unity Platform tuli bakuŋŋaanya era bazaŋŋanda ate abagatta that is National Unity Platform ekisooka kansokere wa muzeeyi Mpuuga Oweekitiibwa Mathias Mpuuga ndowooza luno olutalo luliwo kiringa wonolaba taata ne maama ffe tuli baana tulaba taata kubanga Bobi Wine ye kitaffe kankitwale bwentyo atya ebyobufuzi mu generation yange nze ye kitange ebyobufuzi mu generation yange waliyo ne bannanga abalinga nze ayogera nga gwe toyogerera balala waliwo abantu
nga Bobi Wine talina kyabagasseko mu byobufuzi. Abo nabo gye bali. Era banja nti. Era siba atosobola gamba nti be bangi be batono. Bwe bacholooza be batono. Be batono kubanga ekyo nkimanyi nti be batono. Kale, owayo. So, kakati bwabeera nti abantu bano babiri. Owekitiibwa Mathias Mpuuga ate oyo era mukadde waffe jjajjaffe okuvira ddala mu Buganda musajja azze ayina erinnya lye nga ye okuvira ddala emabega. Mathias Mpuuga nno nze nasinga nnyo omutegeerera wano abasajja bano baali bana abantu bano baali bana waliko owekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga owekitiibwa Mathias Mpuuga owekitiibwa Medal Lubega Sseggona ne Betty Nambooze. Generation eyo yaliwo konze ntegeera nnyo natandika okutegeera ebyobufuzi nga mpuliriza nnyo Mathias nga mpuliriza nnyo Mpuuga nga mpuliriza nnyo owekitiibwa Sseggona ne Honorable Betty Nambooze ne munnamateeka Charles Peter Mayiga. Nti nabawulirizanga nga nyina engeri gye ntandika okwegomba okuyingira politics. Naye bwe bagenda nga batambula nga bagenda basaasaana buli omu nga bw'anabeera mu nsi ng'agenda anoonya kiki ekiddako. Mathias Mpuuga n'akwata ekkubo lye, owekitiibwa Peter Mayiga n'akwata ekkubo lye, owekitiibwa Medal Lubega Sseggona n'asigala mu kkubo lye ne Nambooze. Waliwo n'abalala abo naye bano be baasinga okumanyika during that time. Owekitiibwa Betty Nambooze olwaleero munannuupu Lukulwe. Ddala Lukulwe kakasa. Sasa tali mu DPDP. Omanye bino bijagala sagala obigatte. Mulimu abantu abajja mu NUP. Bwenga bakyali ba DP musayi. Chobola kati ate njagala nnyo Mawu. Mawu ye yalinga akyogera alaali. Abantu abamu abagenza kwegatta ku National Unity Platform. Watermelon. Kungulu ya green. Ne munda yaki. Ya red kati abantu abamu we mulaba abo. Ne boyogedde bonna. Ba green kungulu ne munda beefula nti balina omusayi gwa NUP. Ekiriwo ba red. Ekiriwo owuliriza baba red oba green abantu balina okumanya amazima. Era ge tuliko wano. Balina okumanya ekiti. Aba ekibiina kyammwe bakisudde nze sikirabanga. Ani yakisudde? Mwe kyamagana mwe mwalowooza abantu abavudde mu DP block ba Nambooze, ba Sseggona, ba Muwanga Kivumbi, ba Mathias Mpuuga Nsamba, bani abo mulowooza nti bajja nankyukakyuka. Bali mugendo Kyagulanyi bamusangawo era bo beeyunga ku Kyagulanyi. Ati kati kyenkugambye nti bo bakyalina era kati omuntu wajja nakola ekibiina ekipya abo bagenda njagala nkuzeeyo kati ninnya abo bagenda batambula balinga muwogo nti okula muwogo bwoti ajja n'emirandira gyonna yemmere. Robert Kyagulanyi Ssentamu yali ayingira ebyobufuzi yagira mu by-election najjayo kantinti by-election bwe yali ayingira ebyobufuzi nzijukira bulungi nnyo nti yasooka kwegayirira kuyingira FDC ng'asaba kaadi ne bamugoba nagenda mu DP ne bagimumma najja ku bwannamunigina. Lwaki yagenda mu NRM? Ati kati owulirako nti nno agenze mu NRM. Ati kankube waki ensonga tiyagenda mu NRM. Bobi Wine for a very long time abadde ng'ayimira ku kigambo kye which is okay. N'ennyimba zonna z'abadde ayimba tugambire ku Jennifer lolo kadingo biki ebyo ennyimba zonna ezimu ezisinga zibadde nga zikona gavumenti. Kati ng'okujja mu byobufuzi okitegeera yali tasobola kukola ki kujja yeesime kubanga olwedde NRM by then by election ya 2018 NRM yali ereese omuntu okwesimba ku kifo ekyo ekyene Wankunnyingi mu wada gyali bagita bata Kyadondo East. NRM yali ereese ndoza Sitenda Ssebalu bwe baserabidde. FDC ngerese Paul Kantinti okitegedde. Kati kyebyo bine byaliwo byalinga bikontane nnyo FDC ne NRM. Sitenda Ssebalu yali wa NRM. Ene Museveni ya mukampeiningira. FDC ngeyinayo oyo Kantinti okitegeera. Nebe sigira ya mukampeiningira okitegeera. Kati mu mbeera yonna nga Bobi Wine alina kujjanga bwannamunigina n'amala yali mu byawo byaki mu byobufuzi n'amala n'abasinga era nasinga which is okay. Njagala nkubulye nti bwe yali ayingira politics chula njagala otegere kino era kijjukire bulungi ti omwami Kyagulanyi bamumma kaadi era nze waliwo ebintu ebimu bye neegomba ku Robert Kyagulanyi Ssentamu.
gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 359 ne nooti 757 nooti 6 26 96 Shehan Standard Primary School we invest in education. Ngachi wano mu ggwanga muno nyinamu abantu bangaabo gwenga gwe nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina history ye mu byobufuzi bitunuulira byonna emabega gyazaalwanira ne waatuuse olwaleero nti akyasobola okubeera nga abo abasajja oba bonna n'abakyala bajja olw'okuba nti baali balaba ng'alimu ensa ne bamwegattako kubanga baamuuma kaadi wonna n'ayimirira wannamunigina n'agamba nze ngenda kutambula bwe nti twali tukyali mu people power movement nga tunayingira national unity platform people power movement basooka ne bagikuba bagamba ekyo bakiyita batya kigenda kusalawo kisinde kigenda vaawo tekirina makulu bla 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 bayogera ebigambo bingi nnyo ekikulu kya byonna kiri ki baamala ne bakkiriza ne baadimiitinga nti Kyagulanyi asobola okutuwa ekiddako abantu abakulu abaludde mu byobufuzi olwaleero awona ne Mathias Mpuuga bwayingira mu national unity platform najja ne bamuwa obumyuka bwa president mu Uganda era kitegeeza ye nga ye tetwagala kugamba nti akozesa that advantage akyamye ekibiina ensonga eziri mu national unity platform za kutwala ssente ne president akikkaatirizaako za kulya ssente kyetwayisa obuli bw'enguzi n'ekintu ekiwandiiko kye yateeka ku Twitter wakye yafulumya ku mitimbagano kyali kirambulula bulungi nnyo lwaki bamusaba asooka awummulemu era resigninge lwaki alisigninga yasoose si yasoose naye olw'okuba omukulembeze nti waliwo ekintu kyetulina okukozesa nti level yonna ne weebeeteyo beeta tukkirize tugaane Kyagulanyi ye pulezidenti w'ekibiina ekyo kituufu era ye mukulu w'ekibiina ekyo era ayina mandate yonna esalawo n'emugamba nti resigning nga gatiddwako komiti nakkiriza bw'oba tokkiriza kitegeeza obeera guilty lwaki oba tokkiriza olw'ensonga kati oli mukadde waffe mu byobufuzi bayiza Mathias Mpuuga muwanye ekitiibwa kubanga be basajja abamu betutunuulira n'omutunuulira n'ogoberera entambi zonna okuviira ddala mu 1996 nojja mu 2021 nojja mu 2006 nojja Mathias Mpuuga nga mulaba nze nga mbisoma tokala ngambye waliwo abantu benza wansi n'entunula biography zaabwe negamba Mathias Mpuuga ayita ina nyo by the way repetition kiri awo ng'ogyeko bino ebintu byaba byono omukyalo ono wadde olina byowulira waliwo n'ono omwami ono ow'e omulala ono oyo bamukwatira muloozi yamuyingirako kati oyo kasasiro wa bulijjo byebintu bibeeramu mu bulijjo abo okitegeera nokirala gusula basobola wakaliesula basobola omupangira ekintu nga bagala okutatala erinnya lye kati bya Mathias Mpuuga by'omukazi byali byakupanga bupanzi Bobi Wine alekeraawo okulinnyirira ekitiibwa ky'abantu ng'alowooza we yakola national unity platform yamalayo kituufu obuyinza abuyira kubanga ye pulezidenti w'ekibiina naye oba nga tannaba kugoba muntu yenna wadde alidde ssente okitegeera yandisoose n'ayita Mathias Mpuuga kubanga nasoma ekiwandiiko ekyo ng'agamba nti Mathias Mpuuga akkiriza era ne yeetonda Mathias Mpuuga enkeera n'agenda ku rediyo ya Buganda CBS n'agamba nze ne mu meeting gye bagamba sigimanyi sigibadde n'ekipapula nakirabanga ekyababuloga okitegeera kati n'enyamba Bobi Wine bino ebintu bya waki ayisa mu bantu amaaso abayisaamu amaaso kubanga ye alinga agamba nti n'omugenda ekibiina kyange mujja kukola ki
aisoka abantu bonna abajja mu kibiina kya National Unity Platform Bobi Wine ntaba wakitiibwa manager Bobi Wine ntaba wakitiibwa alinga agamba nti bajja just kukima masannyalaze ndiwo bakiyita mu lujja okitegeera yensonga lwaki abantu bamugamba nga naye ekibiina kyobanga wakizimba nga watandika n'abaana bajoero Ssenyonyi lwaki abaana busibo bwowaki omukisa batambuza ekibiina kubanga abaana betwala abanga bekute ku mukono oba wakanya omukono omusolo gwa OTT ne kati bano ba mafias Mpuuga obwa leader of opposition babadde ba DP bagenda kutabangulira ekibiina awo wennyini nakola decision nagamba mafias Mpuuga agobeddwa ku bwa leader of opposition ani yamuwa amagezi gogoga abantu nze kati sikye nkugamba kye kituufu nti bamuwa amagezi abantu Bobi Wine amagezi bamuwa Mawina ddala amagezi agasinga aga politics ndamugamba londa Ssenyonyi olaba byakoze olabye Kosase kyagikoze alabye ebitongole bya gavumenti byayanise okitegeera abali enguzi kati Ssenyonyi gwoba oteekaawo musobole okukukusa ekintu bulungi nga teri abagambako kubanga Mpuuga yali diplomatic weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75579386 ne noti 75559593. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo. ebintu ebimu tajja bikkiririzaamu okitegeera kati ekyokubiri waliwo ekintu ekimu kyolina okutegeera ng'omuntu nti Uganda kati bwe yatuuka naddala palamenti eno ey'e11 abantu balinga abagiinamu ebyapa nti omuntu asobokera ku makya n'atandika okugabanya ssente okitegeera n'atandika okugabanya ssente ababaka ne bawa miliyoni 4 abagamba wazize ne bazizaayo ate ne bagamba nti ate nze saazifuna naye nga abasinga bonna bafuna ssente ekyo Bobi Wine kyamuluma ekisooka nkumalirayo ababaka bafuna ssente miliyoni 4 ujukira no kagabo ng'azizaayo ng'atanga mu parliament simanyi speaker yazintumye simanyi yazimpadde ate tannazimpaako naye nga ababaka bonna bali bafunye miliyoni ana Bobi Wine ekimuluma n'ava n'akyogerako abazizaayo muzizzeeyo abantu ne bagaana okuzizaayo ababaka Bobi Wine agamba ekitegeeza ekintu kati kigenda kinzitowako ne tusirika kati ssente ebukadde ebitaano ezoogerwako abantu ne basirika nagamba wayi okay Bobi Wine agamba kale kati kino ekya gratuity ekya ssente miliyoni 5 kyekikyo nga nti palamenti ya Uganda ndala eno ey'e11 abantu balinga bagiinamu ekyapa nti obutasookera ku makya n'akola decision nga ye okitegeera nagamba kale wadde eddwaliro lyerubowa twaliwa ssente nyingi nnyo wadde pineti naye nga ssente nesigala nga ziyita naye nga palamenti yekola ki yeziyisa naye nga pineti teri wadde oba nti tewali wadde ekifaananyi wadde nti oba kiri mu public domain nti oba omuntu munnamawulire yenna wadde bannamawulire ba palamenti yali akubye pineti ekifaananyi ebyo ne bibeera mu palamenti bulululu ne biyita okitegeera kakati mafias Mpuuga ssente zino ezimuvunaana bukadde 5 mu luzungu bakiyita gratuity kasiimo naye akasiimo yeyakeekoze eki yeyakeetemedde omanye okwetema engalike nti abasajja batuuka ne bagamba naye akati munange bakujja ku kya leader of opposition obadde okoze bulungi nabbanja omutadde ku bunkenga kubanga ye head of government business akati tukusiime tutya iko kubanga kati bana ababo balinga batakola bamu value akati tukusiime tutya munange naga kakati okusinziira nga kubanga ekifo kye mbadde nkola butebalirira nkeera wano nkola buli kimu kakati gwatuyite gye muwa nabbanja nange wa leader of opposition ye mba mukola ki gye mba mumpa ndiye nabbanja tuba tumuwa miliyoni 5 tinange leader of opposition gye mba mukola ki mumpa na initiating nga ssente ez'obukadde 5 naye nga president eyamuwa ekifo ekyo tamanyi ekyo kikyamu era president wakera ku makya Kyagulanyi wakera ku makya n'awandikira parliament tinze nga president w'ekibiina Mpuuga Mugobi parliament neweneekaze emirundi 10 esobola mmusigazaayo kubanga eri mu kubeera mu kakiiko aka commissioner okubeera commissioner wa parliament olina okubeerayo nga
oyina ekibiina ky'ovaamu kati ekibiina kigenda kumakya ne kikunaabira mu maaso ne kigoba wadde palamenti ekuwolereza etya era oba ojja kuvaayo naye okuvaayo kwa Mpuuga mu palamenti teyandibadde issue yandibadde nti Mpuuga ofuna ota miliyoni 5 Kyagulanyi n'otamuwaako kuba Kyagulanyi kyekimutta okitegeera agamba nti Mpuuga yagisobodde okukola initiation eyo n'afuna miliyoni 5 kitegeeza asobola otunda ababaka bange wemba segendereza kati Bobi Wine kyakola ki kyatya ate n'ekirala waliwo kyotamanyi bw'okiba nti NUP egenda saana weegenda eri mu lusuubu anti kati walaba ekiwandiiko Mafias Mpuuga kyeyakoze mu paragraph eyokusatu yagambye sijja kutiisibwa n'akabondo ka famire akagala okutegeerera buli muntu yakyogedde mu luzungu naye ng'alinga asentalinga nti mu NUP mulimu basentamu abagala bategerere ababaka abagala bategerere ekibiina direction engeri gyekiba kitambulamu ebyo Mpuuga yagambye tajja kubikkiriza kati kankuweyo example obadde okimanyi nti Nyanzi mukulu wa Bobi Wine ayina abavubuka e Masaka ayina abavubuka mu Makinde ayina abavubuka e Rubaga ayina abavubuka agenda akunga abantu bamunoonyeza akalulu ka Lord Mayor 2026 kubanga yakitegedde nti ali nganda mulya nnyama agala kwesimbawo ku bwa Lord Mayor ngakosa kadi ya NUP okitegeera kati alabira ddala ng'agamba anti kati nze naggambako nti Nyanzi bamuwa ekintu ekinene kyatasaana bamuwa okubeera ssaabakunzi w'ekibiina kati Nyanzi manyi Nyanzi abadde mu politics wa Uganda naye nga tasalawo tali mu politics amatiza ng'alina erinnya manyi waliwo erinnya lye bakkazaako nti chairman Nyanzi naye nga oli chairman wa Katale tekyabadaza ku Masaka Road, Chiwawu ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Senjale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzaamu essuubi. Okite kubanga nze nakulirawo ku Mambule. Tukuze tuwulira chairman Nyanza wonna Kaleerwe Kamwocha wona paka eri waggulu ku KCCA ngambule bagamba chairman Nyanzi nenga chairman wa Katale Kamwocha yakye kimisa chairman Nyanzi kati Nyanzi bamuwe ekintu ekinene kyatasobola kumanejinga kati bamwati Saabakunzi kati Saabakunzi oba kitaminze nakiza mu Luganda abalabanga obuvunanyizibwa bunene nnyo busingano bwa president era Nyanzi agenda batundako ekibiina okutangaza kino ne bana kati kankubulira ati kati goli wa NUP nze kankubulira ensonga ekimanyi Nyanzi babulira ebifu Nyanzi agenda tunda ekibiina kya NUP yatandise n'ekitunda uliza bwe kyakubulira bana Uganda yatandise n'ekitunda Nyanzi yagenze mu magaga mu Kampala nagenda nga abasaba obululu ababagaga bomanya abamanya abalina ebizibu ogambye yakunganyiza abavubuka anti abavubuka bwe balonda omanyi kyagobya kunge Masaka ali yali asindise kunge Masaka Mpuuga n'Abedi Bwanika balyoke bayombe Nyanzi yali agisindise bakunge kubange Masaka beetagayo omuntu omulala Masaka beetagayo omuntu omulala kungere ejja kuddayo Masaka tesobola kuddayo teyina kulinnya kimanya baagikuba Abedi Bwanika akiikirirawa kimanya Masaka ebya National Unity Platform Mafias Mpuuga akiikirirawa njaga tuwulire bana Uganda bagita mukungwe uliriza ngendo Mpuuga eyo kunga baagigobayo kubanga tebalina mulamwa tebalina motive n'Abedi Bwanika okitegeera era tebalina buyinza kati ye Nyanzi ekibiina yakitutte kati Bobi Wine kimuluma okulabira ng'ate brother we yennyini yamuliddemu olukwe Nyanzi atandika atya okunga abavubuka bamunoonyeza akaluka bwa Lord Mayor ati kyenkugamba Nyanzi atandika atya okunga abavubuka banoonye akaluka bwa Lord Mayor nga Bobi Wine tamanyi okukuŋŋaanya Nyanzi yabakulira takimanyi Nyanzi yabakulira naye saagala ogambe yatunze ekibiina yakimaze yagenza ayita mu bagaga b'omu Kampala kino kyekugamba mazima abo abayitamu baguze National abantu Bobi Wine batakwatagana nabo abantu Bobi Wine batakwatagana nabo Nyanzi yabayiseemu dda kuba batya okwerya mu Lukwe era Bobi Wine munyiivu nnyo eri muganda w'oyo Nyanzi agamba banki kuba enkitte ninga tasobola kukikuba kita kubanga omuganda we ye mukulu we okitegeera amazima kati nze kyekugamba nti kati NUP essaawa zino eri mu lusuubo era abantu 226 wallahi bilina okwebaka ku bbeere lya nnyabo okudda ku bbeere lya nnyabo NUP 226 eyinza okufuna ababaka 7 mu palamenti abasinga bonna bagenda kujja nga ba independent kubanga ne kadi NUP essaawa zino tekyalina mulamwa era ababaka tembeere ne mugamba bannaye kati nkoze ntya okufuna kadi ya NUP tekyalina mulamwa njagala nkubulira kino
ekibiina kya National Unity Platform kiri mu lusuubo weekiri nga kisigaza linnya omanyi ababaka abagenda n'okusirika saagala okyamye bannayuganda ekintu kyokugamba mbu Nyanza atunze ekibiina yakimaze dda kasatandise okugenda n'abagagga b'omu Kampala ate abagagga ba NRM mu Kampala si be bwekimanyi bafuga Kampala be basobola okuwa ssente basobola okuwa ssente zikulonyeza akaluka bwa Lord Mayor ekyokubiri osobola okufuga Kampala nga tokolaganye n'abagagga b'omu Kampala ng'akikoze bw'atyo tekyegeza mbu ate atunze National yakimaze ate abayogeranga on behalf of NUP yesaba bannayuganda agala encu oyagala okuteekerateekera omukolo ogw'obuvunaanyizibwa ngenda mu bannaffe aba Top Care Restaurant abasangibwa e Nalukolongo ku kizimbe ky'Amakanga wano ku Masaka Road nga balina abafumbi abatendeka obulungi ate nga bateekateeka emikolo egya buli kika. Bannaffe aba Top Care Restaurant bakola ne outside catering saako ne delivery emmere ekutuukako awo wennyini w'oli. Kola order yo kati opiyo kuba ku nnamba y'essimu eno bakubire ku noti 7 noti 1 25 25 oba noti 772 34 43 bannaffe aba Top Care Restaurant bakola omukolo gwo n'otaguddamu. Onoonya ekifo ekyokuwummuliramu nga kirina spa ey'omulembe omuli sauna massage ne steam bath. Ffe aba Nina Guest House tulina luumu eziri self contained nga nnungi nnyo. Kosta ne restaurant erimu emmere empoomu eya buli kika. Gwe anyumirwa omupiira ne pool table jangu buli kimu weekiri. Parking ey'obwereere, security ennungi nga ne privacy y'abaclient baffe yankizo nnyo gye tuli. Tusangibwa ku Hoima Road e Namuŋŋoona nga waakava ku Toto okumpi ne Gombe SS. Tukubireko kati ku noti 759 16 42 15 oba noti 761 89 noti 1 noti 4. Nina Guest House, a home away from home.